abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale mwenna abali ku Dream TV, Impact FM awamu ne Victory Christian Center, mwenna abantu baffe abakristaayo, abakkiriza, abakristaayo oba abakristu byonna byebimu bya luzungu n'ekyo nayitegeeza Kristo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olwaleero njagadde okutandika n'ekintu ekiriwo kakati nti abantu abasinga si basanyufu olw'ebyo ebintu ebyavudde mu kulonda. Si basanyufu abantu abasinga bw'oyita mu bantu n'obabuuzabuuza n'obaga nti abaayi mwe muli muti eyo, abantu abasinga baga nti owaayi tetuli basanyufu, oba tuli banakuwavu, oba tetumanyi kiddako. Naye nga character ngaffe oba ngaffe aba theatre, character gye tuzimba, character kitegeeza ki? Nziramu okuemphasizing ekigambo character. Character embalayo, embeera zo, enkulayo, ekikula kyo, ekitone kyo, byonna ng'obigasse. Nti character eyo olwaleero olina okugibala nti bwe wabaawo okuwoggana, ate omuntu wa character tawoggana. Nedda, character kitegeeza engeri gy'oyimirira n'osimba ebirowoozo byo ku kintu kimu, n'ofookasinga ku kintu kimu, nga waliwo okuwoggana, oba nga waliwo ennaku, oba nga waliwo ekisobye. Character eyimirira. Ne Moses yagamba Abayudaaya nga bava e Misiri nti stand still, muyimirire mulabe, stand still and see the salvation of God. Muyimirire mulabe salvation ya Katonda, oba obulokozi bwa Katonda, oba okununulibwa kwa Katonda. Nti bwabaawo chaos, bwabaawo okuwoggana, bwabaawo kiki, omuntu alina character ayimirira ate ye taleekaana n'abo abaleekaana. Emirundi gisinga ate oluusi tannakuwala n'abo abanakuwadde. Emirundi emirala tabeera nga ali mu luyuukaano olwo, wabula aluba waggulu. Naffe wano kakati olwaleero tuli mu kiseera ekyo. Theatre olutalo lwayo nze lwe njagala okugendako nga nvudde ku character. Tulwanyisa character of course, nti kakati abantu abagumu olwaleero mu kiseera kino muyimirire, temuleekaana, temuwoggana, temuvuma kintu kyonna, temuvuma muntu yenna, muyimirire. Aba theatre tulina obuvunaanyizibwa, oba ba artists tulina obuvunaanyizibwa bunene nnyo mu lutalo luno, nti tukulembedde tutya abantu okubalaga oba okubalengeza wa gye balaga. Ekintu ekyo nkissa nnyo ku buvunaanyizibwa obwabwebwa artists, nti nze nzikiriza nti ba artists be ba philosophers abaasooka, ba Socrates, baani ba Plato, abo nkiddamu ekyo buli kanaku, mubamanyi mu abaasomako kutusinga. Kaakati ffe tulina olutalo lunene nnyo okusobola okuteesa, so si dialogue naye okuteesa, nga bw'onoga nti ennyanja eteese oba ekintu kiteese. Tulina okuteesa ensi eno eteeke nga eryato bwe lyali litabuse kuba abagoberezi ba Yesu Kristo, naye Kristo n'agamba ennyanja teeka. Naffe tulina okugamba ennyanja eno gye tulimu olwaleero nti teeka.
tujigambe tutya ba artist tugambe tutya ennyanja eno gye tulimu akavuyo kano ke tulimu ntiteeka nga tuyitamu ebyo bye tumanyi Katonda bye tuwa okuwa abantu nga tuyita mu nnyimba nga tuyita mu birowoozo mu bitabo mu kwambala mu kusomesa mu kuyigiriza ne mu kumanya ki ekiddako. Olwaleero ennyanja eteesa etya? Ekisooka Baptist tulina nze nkibala nti tulyazaamaanyiza nnyo eggwanga lino, tulyazaamaanyiza mu ngeri nnyingi eggwanga lino, tulyazaamaanyiza abantu baffe, tubbye abantu baffe oba tubanyaze. Naye ekiseera kye kino okugamba nti omuyaga guteeke, nti tukoze tutya okuteeka oba okuzza Katonda ebyo bye yatonda gy'ali, tusobole okukola ki? Okutuukiriza ekyo kye yatutondera okuteeka. Tulina okuzza eri obutonde tutya? Kambabuulire, Mukama bw'atonda ensi eno n'agiwa Adamu, n'agiwa ne Kaawa, omubi wajjamu oyo gwe tuyita Sitaani. Nze waliwo abantu abagamba ennyumbu Katonda taliiyo, naye lwaki teri bagamba nti Sitaani taliiyo? Abasinga bagamba Katonda taliiyo, tebagamba nti Sitaani kitaliiyo. Naye bwe mba nzikiriza ku byombi ekitaliiyo, nze nandikiriza nti Sitaani taliiyo, kubanga Katonda tayinza kubanga ataake maffe kiki abaana be. N'olwekyo bw'agaba ensi eno ne tujja ne tugamba nti tukola bye tukola, ne tusolooza ssente, ne batuwa ssente, ng'amakanisa bwe gakola, ng'amasomero bwe gakola, nga buli bizinensi bwekola, nga buli transaction bwekola. Naye amakanisa oba enjiri oba abakkiriza baddiza abantu nga bazimba amasomero, bazimbye amasomero, amalwaliro, ebintu bingi bye bakoze. Naddala Abakristu, Abakatuliki, abakkiriza bakoze amasomero ge twasomeramu gonna agasinga ga Bakatuliki, amalwaliro ge tugendamu gakyali ga Bakatuliki, n'Abaprotestanti nabo bakoze. Abalokole nalaba nnyo nga baddiza abantu mu ngeri eyo, amalwaliro bino biri, okuggyako okweraga, beeraga nnyo abalokole, beeraga nnyo nti nze nsinga gundi, laba ekkanisa yange bweyennene, nze nsinga abantu, nze nsinga kino. Ebyo bibalimu mu kifo ky'okuddiza ensi oba abantu baabwe bwe bajjamu ssente okubaako bye bakola ki? Bye babaddiza nabo ne bateeka, kubanga babituwa nga si bateefu. Omuntu okujja mu National Theatre oba okujja okulaba show ajja si muteefu emirundi egimu, ajja oluusi atamidde, si muteefu, oluusi ajja alina ebizibu, si muteefu, eka bayombye n'omwami, omukyala ayombye n'omwami, si muteefu, alinako ebizibu bye, oba City Council yamutawaanyiza, najja asanyuke yezzeemu ki? Amaanyi. N'olw'ensonga eyo tulina okuddiza abantu obutonde bwaffe, ffe ba artist bwe tulina okufiirako ddala ennyo, lwa nsonga nti mu butonde buno Katonda bwe yatuwa amazzi, emiti, ettaka, ennyanja, byonna mwe tujja obulamu bwaffe. Emmere gye tulya, ensigo ze tulya,
emiyembe, biki byonna ebyo Katonda yabituwa, naye nga naffe ate tulina okuzzaayo eri ebitonde ebyo bisobole ate okwongera okubeezaawo abo abalijja mu maaso nga ffe tuvuddewo. Tuzzizaayo tutya ye kampeyini gye twagala okukola era gye njagala okukola ne baatisiti abanaaba bakkiriza oba balokole oba ba gospel, tusimbe emiti 1,000,000 mu East Africa. Si kyakwewaana, si kyakukola ki, wabula kwebaza, almost kwebaza Katonda planet gye yatuwa naffe tugiddize. Obanga tulemeddwa okuddiza abantu nga gavumenti zaffe bwe zikoze, nga ebintu byaffe bimu bwe bikoze, abazungu bye batukoze, abafuzi bonna bye batukoze, tulemeddwa okuddiza abantu. Tuddize ensi, tuzzeewo emiti. Mukyogera nnyo, tukyogera nnyo ennaku zino nti planeti yaffe eri mu katyabaga, erina ebintu bingi ebigikoze eki ebigyolekedde, naye ffe tugyonoonye. Kale nno nze ndowooza nti twandizizza eri ki Katonda ebyo bye yatuwa, tusobole okubisasiteininga bibeerewo okutuuka ekiseera ekyo lwaligamba ye kennyini nti kaakati ensi ekome wano. N'olwekyo nze nkakasa nti bwe tunaddiza abantu, gavumenti ne zitandika okuddiza abantu mu kifo ky'okwewaana, nze nsinga, nze muntu yekka eyali alwanye, nze nalwana, nze ndeese kino, nze ndeese kiri. Oddiza ki ensi? Oddiza ki ensi? Mundu Masasi oli mukulembeze, ensi ogiddiza ki? Oli wa businessman, mu abagagga, Basudiri, baani, mwebale, naye era mwebuuze nammwe muddiza ki ensi ebaleetedde obugagga obwo bwe mulina? Abasumba mwaddiza ki ensi? Naddala abo abantu ababawa ssente olw'ebizibu byabwe, nammwe mubaddizeeyo ebirabikako. Ba artists mwe musinga okunyaga nti oyagala bajje bakulabe, bakuwa $50,000, basasule emmeeza simanyi $3,000,000, kyokka gwe okuvaako n'10,000 nedda. Ate ekyo nga kitandikira mu bano ebeefudde mbu be ba promoters be ba artists, ba Balaam, ba Habitex, abo abeefudde ba promoters ba artists naye nga tebaddiza ggwanga ba artists be ba promotinga mwe bava. Ekyo kisobu era kirekerwawo okukolebwa abo ba promoters. Promoters jako sente. Bw'oba owa artist 1,000 oba $10,000,000 jako sente, oddizeeko ensi oba oddizeeko abantu abo abazze okubalaba, oba zimbawo ekintu ekirabika okuva Balaam oba Habitex ne bapromotinga ba artist myaka emeka kaakati.
naye owulirawo nti bazimbye essomero ly'aba artist naffe tugende tusome abataafuna mukisa gwa kusoma. Owulirawo nti bazimbye eddwaliro, nti ba promoters ba artists bazimbye eddwaliro mu Luweero oba wano oba wali oliwulirawa, sente bazitwala. Bo balya buli tebaddiza. Okuddiza guba mwoyo, Abaganda bwe bagamba. Okuddiza guba mwoyo. To give is more blessed than to receive. Bannange, ba artist bannange, kaakati olwaleero Kyagulanyi yagudde mu kalulumbu, tetubimanyi nnyo, nze sibimanyi nnyo eby'obululu, naye mbu baamuwangudde, kati ali mu ekizayi. Tukoze ki okulaba nti tukkiriranya oba tukkirizaganya nti lino ekkubo lye tuba tukwata okusobola okuteekisa ennyanja eno gye tulimu etutabuseeko n'amayengo ag'ennaku agamu, ag'essanyu amalala, ag'obunyiivu amalala, ag'obutatya amalala, ag'okuvuma, ag'okwenda, agwa buli kimu. Abaana abato kati tubanenya mbu bonoonese. Yes, naye omuntu bw'olaba nga ebiri waggulu, abakufuga, abakusomesa, abakujjanjaba, temuli makulu mangi, osalawo naawe okukola ebyekisiru. Era kyova olaba abaana baffe basazeewo okukola ebintu ebyekisiru ng'okulaba pono, nga tebalina kyakukola, ng'okulaba omuntu ali mu gavumenti oba yeesimbyewo alabye pono akira. Kubanga oli gw'olaba ku TV buli kanaku yeesimbawo, boogera ebintu, batabuka badde eno. Kati abaana abato banajjawo amagezi oba omulamwa oba focus, batunule bati bagambe nti this is the direction we are going to. Abasumba nga baneneŋŋana bwe batyo ng'embwa ettaano ezirina amagumba 3. Owulidde? Ebyobufuzi nga nabyo bineneŋŋana ng'embwa ettaano ezirina amagumba 3. Kati omwana omuto direction agijjawa? Era bwe mubula akola ki? Alonda ebyanguwa, ebyangu okukola oba okulaba. Oluusi abantu abakulu nabo ne banooneka, naga nti nze sinnagivaako, nafadda, kati sikyalina kyenjagala, kanywe bunywi oba kankole kino, ensi ennemye. Abantu okubatuusa awo buba buvunaanyizibwa bwaffe ffe ba artists abalina okugamba abantu nti abange lino lyekkubo lye muba mukwata, lino lyekkubo lye muba mukwata. N'abo abafuzi ffe tulina obbagamba nti abaye mukwate wano, kubanga ffe tulengera mu maaso. Tebakulimba nti omufuzi alengera mu maaso, nti memba wa parliament alengera mu maaso. Nedda, abo abantu tebalengera mu maaso. Abalengera mu maaso balala, be baffe. Era ffe tutemera ekkubo abantu ab'ensi mwe banaayita batuuke eyo gye balina okuba nga batuuka. N'olw'ensonga eyo muleme kubuuza lwaki abaana abato boonoonese. Bye balaba waggulu bya kisiru, bya kisiru, nti mulimu okukoonagana, mulimu okuvumagana, mulimu okunyoomagana, mulimu obutategeeragana. N'ogamba ekiremesa abantu abategeera bonna okwegatta ne tukola ekintu kimu kiki okuggyako omululu. N'ogamba singa nze Kyagulanyi mbeera president ne nnonda Mugisha Muntu nga ye vice president,
nenonda Mao nga ye minister wa justice lese nenonda omulala fena ne tussa kimu nga nkuyege kyangu nnyo neddala tutegeera oba twagaliza abantu ddala okuteeka oba twagala mitawaana oba twagala mirerembe gwe wewaanire ku bantu oyagala ki twagala nteeko bannange enteeka eyo Kristo bw'ava nga mu lyato ng'atambulira ku mazzi Peter n'amugamba nti owaayi tufa n'amugamba nti owaayi obadde ki owaayi ali mu mazzi n'amugamba nti biveemu nnyanja teeka obwo bwe buvunaanyizibwa bwaffe ffenna mu nsi yonna batrampu baani nnyanja teeka kuteeka eteeke tugende mu maaso n'okukulaakulana n'okula okuyigirizibwa n'okumanya ekiddako naye ng'olutalo olwo agenda oddukulembera tannalabika bulungi. Nze nayogerako wano ne mbaga nti Bobi Wine alinga John the Baptist alinda oli gwalisibira obugwa bwaki bw'engatto olidde ateekateeka oli naye naffe tulina okuyamba okuteekateeka ensi yaffe ffenna okutereera. Ba artisti mujje tujja kukola campaign ya miti miliyoni 1 mu East Africa okuzza eri Katonda ebyo bye yatuwa n'okumwebaza okutuwa ebitone bye yatuwa. Mutusobodde okujja kye tulya, mutusobodde okujja ssente, mutusobodde okujja ssente ku bantu ne bazituwa mu kwagala nga tebakakiddwa. Oluusi ffe ne tuba disappointing oba ne tubalaga ebikyamu naye nga ddala ekituufu baba batuwadde ssente ezo mu kwagala era tulina obbaddiza naffe mu ngeri y'emu ne tugamba nti nedda ensi yaffe ffenna mutwagadde naffe tujagala nammwe mwagala ensi era yeetukoze ffenna. N'olw'ensonga eyo okuva ku ebyo simanyi gye tudda naye nga nze nkyogedde nti obuvunaanyizibwa buli eri mwe baartist mu ba promoters ba artists abatawa kintu kyonna eri ba artists. Abantu ababasasula ssente ne bakuwa miliyoni 3 okole show n'otawaayo ddala ne wadde akatono okuzza eri ensi, nkakasa oba teweebazizza Katonda era oba tosiimye. N'olw'ensonga eyo twongere nnyo baartisti okwagala okuzza eri abantu kubanga obusente obwo obutono bwe batuwa oba obungi abamu ku bwo nnyingi abalala ntono naye buli aziwa aba aziwaddeyo n'omwoyo ogwo kwagala kufuuka beta olunaku lw'enkya. Mukama yeebazibwe nnyo, Mukama abawe omukisa.